kulisayo nnyo mu program Twezimbe abadde ku Spark TV ate nenkwaniriza wasuze otya mukwano gwange yakatwegattako kanswenti wasuze bulungi omukosefu mukama katonda akusuuse nsaasira bonna abafiiriddwa mukwano nti mukama abagumye akaseera kemwitako sikangu namwe abalina abalwadde abayi mukama asaasire kubanga emigo gyamukubwa twawonyezebwa era tukkiriza nti bulamu tukikkirize awamu n'abasawo abo amagezi okutegeera n'okumanya okusobola okujjanjaba bambi abeetaaga obujjanjabi. Olunaku olwaliro tulinawo abaana abazaaliddwa era nga tulinawo leero Darlene Sunday era birthday ye. Happy birthday Darlene, birthday y'omunaana okuva ewa mami Lydia, Sonia, Rania awamu ne Esther. Ate tulinawo n'omulala bebe amwita Essie era naye birthday olunaku olwaleero. Thank you for your purity, love, care. My prayer for you is beyond just dreams coming true. Happy birthday, AC. Bakuweereza obubaka bwebo. Ate onagante happy birthday to Nsimire Dorcas. Too many years of happiness and good luck from Angela of Fortunate. Happy birthday to Lydia Nyanda. May this new year bring you more love, joy and happiness and good luck. From Angela Fortunate. A happy birthday, and happy belated birthday, dearest Nance. Bamwita Sylvia, Nance Sylvia, okuva mu Kisubi Hospital. Bagamba nti webale kuserving a community and the world at large. Greetings from Tirabo, Maria and Goretti. Bakwagala nyo. Babebe bolunako right bagaliza amazalibwa amalungi nawe yazadde kuyoga webale kutuka kukula eryo. Ndi Ruth Kalibala Bwanika mwasuze mutya. Omukwano gwange ali ku Spark TV amune NTV edakika ziri 12 ezakayita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaliro olunaku olwokusatu. Tuzze olunaku olwaliro ate okuyiganga abazadde. Buli muntu yeeyita omuzadde, buli muntu okuzaala oba ofuuse muzadde naye ng'ekituufu oba muzadde. Leero tuzze okuyiga ani muzadde. Omuzadde ali atera bisaanyizo ki by'aba alina okuba ng'alina okumuyita omuzadde. Atakuzaala asobola okufuuka omuzadde. Atazadde asobola okubeera omuzadde. Byonna tugenda okuba nga tuyiga olunaku olwaleero nga negatiddwako imaamu ono ye mwami Sulaiman Kyeyune gwe naye mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero yamwasuze mutya kansayo atole ku salaamu ate tugende mu maaso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah kyatuwadde obuwangazi obulamu era tumusaba tutaaseko ekirwadde kino kifuuse nawokera kitigomeza ensi yonna kyusa programu zizonna era yekka alina obusobozi okutujjirawo kubanga era yakituleetera. Omulamwa gwoyanjudde omuzadde n'atana bakufuuka enkya ajja kufuuka muzadde. Abamu tuli abalala babeera dda naye waliwo okubanga ekintu ky'olimu ne roolo z'olina okuzanya tozimanyi. Kituufu. Kibanga kuleeta muzanyi wa mupiira ne muteeka mu kisaawe ng'ennamba gy'agenda okukuba ne bagimuteekamu tamanyi alina kudduka atya, alina kukomawa, alina kusukkawa. Kati abazadde abasinga tetulina ekyo kyetulina ekyo tetumanyi roles nina kuvawa mpaka wa ate bw'oba nga tosobodde kikola emikisa gy'okufunamu giba mitono. Munaffe atulaba kyalina okusooka okumanya nti mu projekiti zonna z'oba nazo projekiti ekyasinza okuba ey'ebbeeyi era nga yeyokka endala zonna ne bwe zifa eyo nga bwebanga ebadde successful oba ojja kuwangula ye mwana oba olina omu oba babiri oba basatu. Tewaliyo projekiti, tuba ne projekiti ez'amafuta, supermarket, masomero, apartments, wakiri ebyo bifanga naye ng'omwana wotafudde. Buli muntu kye yali agadde. Naye eyo projekiti yakuteekamu nnyo obudde ogijjamu kubanga ebigirinza ogitta bingi. Wakiri essundiro ly'amafuta eri egindi life ligwe, supermarket y'egindi egwe naye ng'omwana wayiseemu. Ekyo kituufu. Naye waliwo ebisaanyizo omuzadde kennyini byalina okuba nabyo nga bulaba nti okulaninga supermarket eyo wabirina okuba nabyo era. Kituufu. Ne bulina okwongeramu n'opangisa n'okupangisa
ajja kuyambeko okulwaninga supermarket eyo esobola okuyitamu n'omwana bw'ali naye ye ate ekisookerwako gwe kennyini kamuzaala mwembiriri taata ne maama. Waliwo omuntu asobola okuzaala omwana nga tali ready kufuuka muzadde? Bangi. Kati ennaku zino babazadde ne basuulawo nabagenze mu Buwarabu kupakasa. Bannange. Alisewo 3 alisewo 6 addusa agenze mu Buwarabu. Kakati abalekedde ati taata naye ataakira kugenda kupakasa. Obasuubira tugenda kujja mu kyomu. Era kiba kitegeeza naye kennyini mu programu z'okuzaala teyali ready. Kubanga kasita ozaala abaana kitegeeza obulamu bwe obusigadde kulwanira project eno kugijjamu. Kituufu. Naye kolowooza omuntu ono agenda okuzaala ng'amanyi kyayingiramu ye omuzadde yaani Imam Kyoba onsooka n'okunnyonnyola? Kati omuzadde yaani? Ye mwami oba omukyala ayise mu mateeka g'eddiini n'afuna munne kubanga bayitibwa abazadde. Va ku bino nti olina karuumu jangu tugira n'obusefuliya mbulina wano ojongoleko ku ssaati ebyo otaba muzadde aba ali ku bibyo ebirala. Omuzadde gubayita omuzadde esooka babuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obusookerwako kugenda mu bazadde ti bannange ti kalibala ono nze mbadde njagala wano. Abazadde ne bakutunuulira empisa zo enneeyisayo enkwata y'eddiini yo ga nti tujja mumukuwa. Kati kumawo nnaku z'omwezi bwezi ne bwezi. Ebiseera ebisinga abaana baffe ate bafiira ku stage eyo. Eriwa yonna? Engeri gy'osinkanyimu maama we oba taata we omwana wasooka okufiira. Atya. Ate mwasinkana mu bifo bifaanagana biti. I know. Twali mu kiduula, twali mu disco. Kaakati abo abantu abo bato basuubira okufunamu omwana obuvunaanyizibwa. Ensisinkana gye wasinkanamu munno omwana alamirawo oba afiirawo. Kikulu nnyo nnyo. Era abazadde abamu batya n'obinyumiza abaana baabwe ngeri basinkana. Ngono binyumya oti ebyo. Kituufu. Bifaanagana bwe bityo. Kati awo wakulu. So ye muzadde. Muzadde. Asooka kutwala buvunaanyizibwa taata w'abaana begenda okuzaala mufunye ntya, maama w'abaana begenda okuzaala mufunye ntya. Ayo wasookerwa. Naye tulabyeko imaamu n'abantu kankuwenga abakulu b'eddiini. Ne waliwo eddiini emu nga tekkiriza kuzaala. Ng'oli sister, oli father. Naye n'afuna omwana gw'agiremise mu babies home n'amukuza. Omwana n'akulira ddala ng'onaamuyisiranga muzadde. In fact oyinza n'okuba ng'alina abazadde. Kangambe imaamu nange tuli bafumbo twatte ekyama tuta omwana mu nsi. Naye ate omwana ono sister n'ajja n'amunzijjako n'amukuza kubanga n'asiina buvunaanyizibwa. Sister n'akuzira ddala omwana bulungi. Nti omwana n'akula n'okukula n'atandika n'okunkyawanza nnyina yamuzaala n'ayagala sister ono n'amuyita muzadde. Ekyo kikkirizibwa? Nedda anti kaakati kisookera ddala ebitende by'omuzadde omulungi anzina okubanga tazadde ye kennyini naye ng'ebitende abirina bisobola okulabirira omwana amukuza n'amugjamu. Ekyo kisoboka? Kituufu. Ate ng'onaamuzadde talina bitende ebyo bikuza mwana bulungi. Ebitendo bye biriwo ebyo bye tugendako leero. Ekyo kimu ekyokubiri ono okugamba nti ate akyuse bakadde be nti olw'okuba ne bamukuziza obulungi ekyo kikkirizibwa kubanga era ne wanaakola ati abo si be bazadde be bibali. Kituufu. Oba banaku oba balina empisa mbi oba tebagendako ku ssomero bali be babo kubanga abazadde ababiri maama ne taata ze tayito zokka ezitakyuka mu nsi kubanga endala zikyuka. Osobola okuba n'omwami ate enkya n'afuuka mwami mulala ng'olwo nate omuvuddeko. Kituufu. Maama asobola okukyuka? Tasobola. Osobola okubeera n'omukyala ne bukya ku makya ng'ate oyagala mukuba bukubi ofunye omulala n'abaana n'ofuna ono n'ofuna ono n'ofuna ono naye ezo tayito ezi tezikyuka. Era kasinga ojjako emu bwe papa tedda wasigalawo endala emu naye bwegenda nga tukyayina. Tebazitunda mu supermarket tojja genda bulaayo gy'oba ozigula. Kituufu. Kati omuntu asobola okuba ng'alina ebitende ebirungi ebikuza omwana ebitende by'omuzadde naye talina era n'akuza bulungi ate nga oli abayina nga talina bitendo birungi. Kati kye bayita omuzadde omutuufu ekitende kisookera ddala nteekateeka kufuna mukyala tuzaale abaana nteekateeka kufuna mwami tuzaale abaana mufunye ntya. Awo wakulu nnyo era bafiirawo nnyo era ebintu bingi byonoonekerawo mu kufunaana omuntu mu neefuna abaana baffe bafiira awo. Kwegamba nti bw'oba osazeewo okuwasa gw'owasa
anaasookera maama w'abaana bo niwe omusanze niwe omutandikidde omusaba bufumbo omutandikidde okkiriza naye nti akufumbirwe oba omufumbirwe ebyo byonna birina akakwate birina impact ku future y'obufumbo bwamwe n'abaana bamwe gye mulaga mu maaso birina akakwate ekyo kimu ekyokubiri bwe tuvaayo neno gye tukulira watukosa waliwo abantu nga ebiseera ebisinga empangala yewakaawo biwakulola biwammwe nawe byoliko nange wentyo kati wawo abamu nga yakulira mu maka nga temulimu mukwano gw'abaana na taata na maama olumuulya misinde buli omu naafuna wayita kati naye bw'aba akimanyi era naye bw'awasa oba bwafumbirwa bwe bulamu bwatwala okuggyako abaasomye n'amanya nti wadde bino twakula weebiri ewaka naye byali bikyamu naye ebiseera ebisinga 90% mu bafumbo obwo bolaba n'abaana n'abakyala n'abaami obulamu bwe bawangaaliramu bye yakulala beeka ye byamanyi bye bituufu kyeba bagamba nti akaze kava ku lubaya bye yakulala bewaka amanyi bye bituufu bwebanga balinga life ya kimilitale naye luwasa omukyala ne bazaala n'abaana ateekawo mu military life ewaka nolyoka owulira embaga osanga abambi nti waba yakula abakalaba nti maama yagula ebintu awaka nti naye bwawasa aba alina mukyalo oyo abaagula bwekiri era olutalo luba lw'amaanyi mpulira olutalo luba lw'amaanyi era ekimu ku bitawaanya era ewaka tetukulira wamu ono ajja byeyakulala beeka n'abireeta nono naleta ebibye ne bijja bigaana okwatagana olaba okusiba waya eyo gyebanikako engoye omukyala aganze nakula ndaba taata yasiba waya n'omwami agana nakula ndaba maama yeesibira waya sijja kugisiba obuzibuwabuzi noli aga sijja kugisiba kakati bannaddiini babayise kiki ekibatabula wano waya esiba engoye just kwanikako ngoye nono aganze sirabako mama wange wasiba waya taata yazisibangayo nono aganze nalizijeko ekyejo mama yatetenkanyanga nasibire ku muyembe nasibire ku nyumba nayanika kakati nzo buli awakaawo tuleeta enkula zetwalaba ewaffe nono naleeta ezize netusinkana oluusi ezimu ziba nfu ate ezimu ziba ntuufu kati tulina okugatta ebintu ebyo naye bitambula kati enkuza y'abaana etera okukosebwa gye twakulira naye kakati wema nkulidde ewaffe nga tusinza kyanjawulo nyinza okuba ndi Ruth imam ne tuteekyama nonkyusa nenyiga n'eddiini yo mba ndi ready okuyiga lwaki bwonna nti kyenkola si kikyamu tonjigiriza mu ngeri ennungi ne tubeera nga tuli bumu bw'oba okyusizza ekisooka omwami kizibu osomesa omukyala era kyalina omumukolera mufunye musomesa mulala kizibu nnyo era bimu ku bintu ebikaluba ennyo omwami okusomesa omukyala oba omukyala okusomesa omwami kubanga obutonde bwabwe buli bwetunulako bwe bati oluusi kuyomba oluusi birala kati kizibu nnyo okuba nti ajja kumusomesa naye wakaawo wakosebwa gye twakulira nayo element nene nnyo abamu bye mwakula mulaba ewaka tebyali bituufu tobireeta bikomye eri kubanga oli ayinza okukula nga taata yabadde atwala abaana mu ssinzizo kati gwakula taata mwe yabatwala kati era oyagana wano omwami we yaba akola ki nga omwami alina birala waliwo ate abazadde abamu nga ye ba chef nga nawakati temugana kusiika ggi kati nogamba nawe otandika okugamba daddi wange yafumbanga gulaki tomufumbaabakiri ate gwagamba ye teyakiraba nako waabwekirabanga nako wafukamiranga n'okufukamira ewaabwe kati ekyo enkula gye twakulira eka erina akakwate n'enkuza gye tugenda okuzamu abaana era osanga maama akuba abaana emiga egitagambika mbu maama bwe yabakubanga nnyo naye kati kalina okuba bano emiga egitagambika ate egundi ekyuse ebintu bikyuka nnyo kakati ensonga endala era gye tulina okukoonako awo kwe kuba nti omuzadde talina kuba baana waki talina kuba alina kubonereza omusota gwe bakuba oba omubbi ebyawukana bitya anti agenda okubonereza asooka kuwulira reason nti onakutumya kino notakikola kakati ogenda kukuba kibooko nnya galamira ekyo baita okubonereza naye ate okukuba bambalagana bwambalaganyi omubaka bubasi waliwo binika oba mulawo eŋŋumi teke kati ate bagulira edduloobwa bagudde mu masowaani oyo musi mubbi nange oyo si mubbi omwana waka babonereza mubonereze bagunjula mugunjule
so si kukuba ayi nomala omubonereza n'omubuuza kukubidde ki n'akiddamu n'omanya nti akitegedde naye ate kati imaamu waliwo n'abakyala kati obafa abazadde abalowooza nti tuzaalidde ba maids awo ngenda kutuukawo kale ngenda kutuukawo nawo nesunze ekyokukuba olina okukyesambira ddala era ekireeta okukuba okimanyi busungu ekirigumu abaami n'abakyala era kyolaba akasuka ekimuli awo era kyolaba tufuna results embi mu kukuba gira nti yamenya omukono yamuyiridde amazzi agokya ate nowigira biti nga tewamujja negujja bagira kumbe busungu buno bwamuleetedde nti omwana gwembeera naye wano gwe nnagambye ensonga n'agitegeera ayinza atya okukola kino ate nga sinze muzaala awo tugenda okutandikira imaamu nga tuvuddeko omubaka w'abasuubuzi katugende mu kuwumulako omukwano gwange ali ku Spark TV ne NTV tukomawo ndi ne imaamu tovaawo. Nkukulisa nnyo mu kuwumulako mukwano gange eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Mwasuze mutya nange Rose Kalibala Bwanika amu ne imaamu Kyeyune twali tukyagenda mu maaso era nga okyatunyonnyola imaamu embala kanjiyita embala omuzadde oba emizeejo omuntu eyabadde omuzadde etwadde ku muze ogw'okuba nti omwana bagunjula mugunjule n'omulannamya so si kuba kubanga okuba musanga aba bamenye emikono amuyiridde amazzi agokya amukubye n'amuleeta ebiwundu busungu era wakati mu kugaana okuba omwana kasita owulira nti olina obusungu tobonereza kubanga bw'oba nga olina obusungu noyagala obonereza ogenda kwonoona era amateeka g'eddiini ey'obusiraamu tegakkiriza ku taking a decision ng'olina obusungu kubanga oba teweeteesa ojja kukola kiriwaawo ojja kukasuka kiriwaawo bw'olaba olina obusungu tereka onoomukubonereza enkya tewali buzibu kubanga era waali kituufu okusinga okwonoona tereka era abamu kino kibakalubya nyaga nti obusungu bunanzigwako sijja kumukuba ate kibuzibu ki muleke ekisooka wamuzaala waali tena gyalaga ekyokulala ensobi agikoze ewedde kyekyo kyebatukolanga nakutereka n'omunyiza omululu gumu nakukwira emisango gyonna emabega era n'okutereka nakola kateeka kodyo kalungi n'omugamba nti okyalina omusango emabega gwa Akawungeezi 5 sinagukubira nakyo kimukuuma okuba nti nkyalina emikadde ate nnyongereko emipya kimuleeta okuba nti yeetereza naye obusungu kyabulabe nnyo 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 ebintu byonna lwobikola ng'olina obusungu tosobola kutereeza olaba ne bana bazanya boxing bamugaana okubeera mu ringi ng'anyiize kasita anyiiga oli munne agenda muwangula kubanga agenda kukola nsobi zokka ava ku tekiniki naba nga ajja kumala gapakuka oli afune chansi amuwangule bamugaa nti fight gifule easy bamusanyufu kati naffe twagala obonereza omwana wo ng'oli easy oli musanyufu awo ojja kugunjula ojja kubonereza era naye ajja kutegeera nekiri ekibuuka ennyingi si ekikulu 3-5 zimala 8 naye tebasoma okuba ne mugunjula mu ngeri endala tina n'ebirala bingi nnyo ebikukozesa mu kugunjula abalala bagunjula mu continent center tebakuba kituufu bakozesa bintu birala nnyo iwaka osobola okuba nga waliwo mugenda ku ka restaurant ak'ebbeeyi ne mulya gandi kati tajja kgenda ono olw'omusango gwe yakoze bw'ati ne bw'ati ekyo kiba okuba omukubye nga 8 obulumi bwafuna bw'amaanyi naye kati wano waffe mu Africa okukuba order of the day kituufu era ekizibu nnyo okusanga nga tewali kukuba naye nga si kikulu nnyo ekyokukuba omuntu amugyako n'amasimu namugayo grounded tolina gy'olagayo tojja kufuluma njo olwaba abonereza ebintu binnyo biyinza okukozesebwako okubonereza omwana nga tokubye nga tunoonya okufunamu omwana w'omugaso omwana omulungi kubanga n'ebyo ebyokukuba bibaleetera okudduka ewaka kaka ne bali ku street banywa njaga bali mu biyumbayumba begase ku bigurupu olw'emigga egisusse waka ate bataata egyabwe tegibaamu kisa kubanga egyabamaama buba kuba girimu omuzadde omutima guli ogw'ekizadde naye egyabataata oyinza okuzaali kumuyekera akuwa wasanze obusungu bwabwe bubi nnyo nnyo akubira ddala ekitali kituufu kati ensonga yakwegendereza nnyo ensonga endala
kati mu age gyolina okusaako ennyo amaanyi omuzadde okuva ku myaka 5 paka 13 lwaki anti awo wakati mu age eyo aba awulira byomugamba 13 okuva ku myaka 5 paka 13 awo era byonna byomwetaagamu bimuteeremu awo agenda okuyingira 14-15 afuge tineja nga ameze obwawato naki nga training wagimala dda tojja kumenyeka naye gwadde okimanyi nti baprofets abasinga mu age eyo yonna balinga balunda okulunda ebisolo balinga balunzi mbuzi naddala endiga ezo balunda nnyo endiga naye omanyi lwaki mu kulunda eyo waliwo life y'amaanyi okuyamba mu future otyo bayige life ejja mu maaso jjukira nti bajja okuteeramu awo mu bisolo wano okulunda okulunda okutaka kusaaga sirundangako esooka okulunda embuzi n'endiga oteekeddwa okuba nga oli mugumiikiriza biri staboni naye oza life y'ensi eno nga tolina bugumiikiriza ogisobola tosobola kumalako naddala embuzi ewulira ate endiga ekulwana kaseera ekutomera ate nga gwe tutewali emmere mpulira byetaaga obugumiikiriza obutagambika ebisolo ebyo okubiwangaaza oba si kyojja kubikuba obitte kati nga katonda waffe yalinga abateekateeka obatuma nga ba training byabeetaaga byagenda okuba mu maaso beetaaga obugumiikiriza naddala ate okukulembera ogenda kulembera abantu banjawulo ono mutapangufu ono mukambwe ono musirise onobagatte kati akapepa bakakolanga ayiga obugumiikiriza mukulonda ekyokubiri obuzira okubeera omugumu omuvumu nga bwe genti wakati w'emyaka 5 13 omwana wo omuteeramu byonna byowulira nti byeyagala abeere mu maaso ye yabateerangamu awo ebyo obuzira kubanga okulunda ensolo mu ttale emikisa gy'okusanga emusota sigga ensolo enkambwe giba waggulu nooza munabisinganya buyisinganya bulina okubeefuka awo kituufu nga ovaamu n'omutima omuvumu okweŋŋanga gy'olaga mu maaso ebizibu by'ensi eno olwo tukuzaalibwa mulenzi muwala bombi ate agenda okweŋŋanga ebizibu by'ensi eno mulenzi yekka mbadde manyi nti okulunda kwalinga kw'abalenzi kwalinga kw'abalenzi situkiganye kubanga era abalenzi ebiseera ebisinga yebberingi y'ensi eno kituufu bebalina okuyigga ekyokulya rent medical balina okuyigga naye n'omwana omuwala era naye alina naye training ezize byetulina omumuteekamu mu age eyo wakati w'emyaka oli 5 paka 13 naye nze kati mbadde nkusikira kifaananyi ki kyabaprofets bonna nti balinga balina bye bagenda okukola naye nga bibateeramu eyo obuzira obutatiitiira okubeera omuvumu omuntu yenna buli waba nga alunzeko ku bisolo atera okuba nabyo aba muzira ate nga mugumiikiriza ekyokusatu ekisa omuntu bwalunda ebisolo afuna nnyo ekisa nze mba lyantonde naye omulaalo n'amala akulaba ng'osala ente ayinza okukaaba bambi tebagikwatako ebeeraawo asobola n'okulunda ente ze ne ziyingira 2 oba 3 naye nga n'empale ku maviivi kuliko ebituli nga tatunzeeko ntakimanya agalako nti naggagga siri zange zibeeraawo nzagalaawo ojja ziguzaawo bazisale obutonde bw'omuntu yatondebwa nga bwalunda ennyo ajjula ekisa buli obeera ennyo mu bisolo olumbibwa embeera ez'okubaamu ekisa bino mbikuleetedde okulaga bannabbi abatume bye bayitangamu okusooka nga bateekebwateekebwa emirimu gyabwe gye bagenda okukola naye katonda waffe yabibateerangamu wakati w'emyaka 5, 7, 13 awo kubanga lwaki awo wakulu nnyo nga tuteekateeka omwana era ebiseera ebisinga bw'ogayalirira mu stage eyo agenda okuweza 15, 16 nga tewamutendeeka mulina okuyomba n'okulwananga buli lukedde olugero luli akakyamamamira bw'ogezaako kagolola mu bukulu okumenyeka kwe bategeeza kwe kubagana okudduka ewaka okubula yenna ate okyamusobola omwana omulenzi oba omuwala emyaka 15 omukwatawo akusonyiwa na busonyi nagaa nti ate banaga nkubye maama nyinza mumukasuka eri kubanga ekifuba bwe kiti amaanyi talina nanyingo n'emu emuluma
gusimanyi nyingo zikuma asimanyi sukali pressure omugongo ali 100% healthy talina kantu konna goli wafuka wandwadde kati kubanga okuzaala omwana nayingira emyaka 10 n'egi oba otambudde naawe kiba kizibu nnyo tugaa nti okyali fresh oba tolina mukasukali ne ka pressure wakiri omugongo ate nno ng'agezeyo nako okwirwanako naye kati entendeka mu age eyo waggulu bwe tujja kubikwatagana n'okubayigiriza Katonda waabwe waggulu nnyawo tewaliyo kyabbeeyi kyogenda kuwa mwana wo nga kumuyigiriza Katonda we kituufu tekigenda kubaayo kumuzimbira apartments omugulira amataka omufunire passport y'abazungu simanyi alina obutuuze bwegindi byonna tebigenda kuba bya bbeeyi nga tomuyigiriza Katonda we kituufu kikulu nnyo ekyo kubanga buli omuyigiriza Katonda we naabanga wa Katonda we ekitiibwa naawe akikuwa naye buli wabanga tamanyi Katonda we tamuwa kitiibwa nawe ajja kusookera kugwa okkuba tiye nga tofa njagala ttaka eryo gwe kennyini takumanyimu na value tamanyi value ya muzadde gwe wadde okimanyi nti emisomo gye tusoma ku ssomero primary secondary university tewaliwo subject basomeseza bukulu bwa muzadde by the way CRE ezo ate batuwakuna mu stages ntono nnyo bakuleeta CRE babeteyo bwalumu genda mu primary SST mathematics science ne English tebabikonako wadde kituufu yingira secondary mu biology chemistry physics nedda igenda ku university oba okoze koosi ki tebakoona nti oyo omuzadde w'omuntu wa kitiibwa olw'omwetaaga wabula eddiini yokka yeesomesa obukulu bw'omuzadde kati lw'otamusomesa ddiini manya ajja kukyukira kubanga eddiini yokka yegenda omulaga nti oyo omuzadde tebamusongamu bwe bati lugalo ffe tuli bannaddiini bakuyitanga waliwo family affairs nomugenda nemuzituulamu naye ogenda okulaba omwana omuwala engeri gyasonga mu nnyina ati nomuwoni nogaa nti wange oyo si yakuzaala yanzaala kati anyiizizza nosooka oyimiriza byonna osooka oyigiriza ono ti oyo tebamusongamu batyo tebogera naye batyo eno ensi n'ogiwangalamu otya nga eyakufula ow'ekitalo ng'otandise munyomolo oti tamanyi value ye omuteekamu akagalo bwoti bwoti kati gwe okubeera ow'ebbeeyi bwotyo yali oli kati essaawa zino nga tomukola oti n'osooka okumala essaawa nga nnamba obaga nti bana luno olutuula mulimu maama wammwe bw'aba ayogera mwena musirike tebamuddamu tositula ddoboozi ng'ayogera tumukwata misango tumuvunaana tebamusongamu naye ogenda okumaliriza booti ng'ate bano abazadde bakazaala bulwa tebafaayo okumuyigiriza ddiini eddiini yeyokka eyigiriza omuntu obukulu bw'omuzadde ebirala tebamukoonako ye nga bamugambako bamukoneko era bamukugambeko biki ffe bwejje waffe mu nsoma yaffe ey'eddiini ogwo omulyango omulaba kuta baabu birrul walidayini omulyango ogwogera ku kugondera abakadde babiri ne mulyoka muwandiika empapula nga 150 nsonga egi bazadde ababiri naye kati wakati w'emyaka 5 paka ku myaka 13 wetuna okuteeramu nnyo eddiini omwana ono n'amaanyi ag'okufula ennyo eddiini agitegeere ategere Katonda we amanye Katonda we byatayagala ne byayagala ne byeyamugaana naffe ajja tutegeera omwana ono era agenda okuyingira 17 nga twamuteekamu eddiini tuteera okuwummula ne tutamenyeka naye kubanga wakola omulimu gwo nga mukyali kookyo omulungi aba takyalina budde olwo kati yawutendeka yamala kati atula butuuze ebintu ebigenda byokka mu maaso ebyetoolola byokka ate atendeka nga mutunka misinde temuva ku poliisi misinde kugoba yasuzeewa kakati yankani antundira mu nju baba mulenzi aleese agatiimu ganywerawo enjaga bagala kulwanagana bagala emyaka egyo mikulu wakati w'emyaka 5 paka ku myaka 13 osobola okugamba omwana nti gendi wa neighbor atwe kaso naddayo nagenda nakaleeta nadda nomugamba nti ddayo omugamba atwe ku munnyo nagenda naguleeta namugamba nti ddayo omugamba atwe ku faasi
Nateekanya. Naye kasitayingira 13 14 bw'omutuma ebiri ogusaga nti sooka byonna lwaki tiwabiŋŋambye lumu byonna buli kaseera nzirayo biwandiike byonna lumu bintume. Naye wano ku gino emyaka n'okugenda kumunyumira n'okugenda bw'ate wa neyibadde anyumirwa era tayinza kugamba nti byonna biŋŋambye lumu. Kati ekyo kitegeeza ki nti eno age akyakola byomugamba takuddamu. Kati kozesa omukisa ogwo. Naye waliwo emulaga mu maaso agenda kendeeza ng'omugamba kino nakubuuza kino omugamba kino agamba nti ekyo sijja kukikola. Kati kozesa omukisa guno ng'akyawulira bibyo. Batumanga ffe twakulira mu byalo okutuma ogenda ovuga lupanga ng'onyumirwa nodda baga nti ddayo osanyuka busanyusa ng'oluddamu ng'oludza ogenda osamba kapiira okakuba eri bukakuba eri. Naye waliwo egi gimutuukamu nga siddayo kati mpozi nkya lugendo lunkoleza n'okunkooya. Olali above 13. Omuzadde alina okukozesa nnyo ka piriyodi ako okuteekamu byonna byawulira nti abyetaaga mwana we. Kuba kusiga oba osiga n'ogunjula n'okutendeka agenda okuyingira mu age eri. Kati ffe tulaba abakyala baffe bambala hijab awe wakulu awo bw'otagimuyigiriza wakati wa 6 13 kugiyigira awo eri nduulu abagambe bbugu mulingi n'ekiraya mubiri gwamanyira dde okutambula guli kungulu. Naye bulwagikeera agenda okuyingira 17 oba tukyamulagira aba yajjula dde ensonyi nga ne hijabu yafuuka paati ku bulamu bwe kubanga wakeera. Kati eyo egi kikulu nnyo. Omuzadde omutuufu alina ebitendo by'ekizadde ebituufu aba amanyi ebiseera. Ensonga endala abazadde bataataaganyizibwa kyenjeezi ezibeera mu baana nga tazimanyi. Waliwo omwana naddala abaana ab'obuwala waliwo tayimu mwatuka n'ozi oba agenze ku baaki nga omubiri gutandise okukyuka gukyuse naye akyuka ayinza okusalawo n'anyiiga n'azimba nga mukambwe n'azira emmere ekyanga guma alina kyenjeezi mubiri gwe ngume bugume. Ate ogenda mulazaawa onoomusula akasasiro katolomba ninamukola nti guma mutunuuli gwe sigala nga bw'obadde ng'otendeka. Kyenjeezi ezo zijja zitawanya abaana naddala ab'obuwala ng'asunya ku bbeera awulira nti wa kitalo guma. Ezo kyenjeezi zitawanya nnyo naddala bamaama omwana kakati agala kubeera ati ono omwana agenda mukola ntya mutwale ku poliisi bamukube emiggo. Bw'olwafuna kyenjeezi mubiri gwe n'ebirala bigenda mu bwongo neguma kubanga okuzaala omwana mulimu kituufu full time job. Kati bwenguma anaasobola okudda ajja kudda bwali awo mbadde bonoonese nedda tokola biyinza ate mugoba waka kubanga tokola batabuka ennyo n'amulemesa waka nadduka gwe sigala ng'obadde nga bwobadde ng'otwala obuvunaanyizibwa bwo butuukiriza era mpola mpola ajja kutereera kubanga ate abiyitamu ebyo nabyo n'atuuka mu maaso ate nadda. Naye body changes zibatawaanya abaana n'abalenzi. Waliwo time mwatuka nga kwenjera kyalo kyonna egyo emyaka gibaawo ku mwana omulenzi olukya ku makya tannadda nakumawo 2 za kiro embooko nebeerawo eŋŋuumi. Ekyo kikweraliikiriza nnyo. Mubonereze mukambuwalire munenye naye totya nnyo ate kutukaga nti nze bw'aba tanadda saasi mugobye tadda wano tasulawo oba omuwaddeyo. N'ensobi endala zetukola nga siza kulera baana nnungi togoba tozaalukuka. Kati bw'oba omuzaalukusanira namuzaala. Kati ekyokulabirako mu nsobi ezitera okubaawo ku baana ab'obuwala abayivu batulaga nti oba nga waliwo ensobi ebaddewo ofubanga nnyo okulaba ng'ekomaawo tereeta ate ensobi ndala oba tekukosa nnyo. Kati omwana omuwala ayinza okufuna olubuto ku lujja wano waffe mu Buganda gwa naggomola. Kati eba nsobi omwana waffe agikoze naye bwe tutegendeeza naffe atukozesa ensobi ate endala ey'okumugoba naye kati nezifuuka ezi ensobi 2 omwana yafunye olubuto kati tumugobye waka ezo 2.
kati bwanoonya gy'alaga nga talabayo agenze wasenga naye omukuba esimu mugobe twamugobe naye mugobe agenze bamugobye ng'anoonya John yamuwadde olubuto kakati olina woosula nti nina tukoze tutya ngira nsula awo ndi yangu afumbiddwa olayingidde okufumba ezo nsobi 3 tetumanya aliriddawa bwafunirireyo obuzibu tetumanyi kiddako kati wabeereyo ate akaana kamusi 2-3 kakana bali mubwana 3 naye ngaofumba si butukuvu ezo ensobi meka 3 tuba tuli awo nga jana bazzukulu 3 n'ennyama migaati sente zebbabuuzaako nankani nina muvubuka bamwita gundi gyembeera kati mutabani waffe omukulu ono yegundi nga naffe tukwata biri byalese nga tulya ezo ensobi 4 kati jjuka tumunywezeza eri yalaga naye ngaensobi yali egi zigenda zeegattako ensobi webanga eziye mu bulamu bwo lwanagana naye esigale ngaeri egi eryemu kati nga mu mbeera eyo oba olina kukola otya tumugunjule tumubonereze ne tumugoba alagewo azaale ensobi yawedde aye tukole endala tulwanagane naye ensobi yabaddewo kati abamu baga nti bw'omulekawo ajja kuleetera ne banne bana balala ono yalaba ani ajja kwonona banne ono sooka ombule yamwonoona ani ti omuwala omukulu bw'afunira olubuto ku lujja mumugobewo mangu ajja kwonona ne baki ono yinjagala yamwonoona gwe bombuulira ate nga bugaa nti ensobi kati bweyafuna ensobi bw'alaba nti ensobi bagikkiriza nedda tetunagikkiriza era tuli bakambwe nnyo ekyagambika ewaka naye kati omugobawo kyekirungi kati mu bimu ku bitendo by'omuzadde omulungi ensobi mu baana agirwanako nekomaawo ensobi mu baana agirwanako nerima ate kuleeta nsobi ndala eziyinza okutambulira emyaka n'emyaka mu bulamu bw'omwana oyo ate ensobi teyakolebwa bataata era bebakambuwala anti maama ye omutima gw'obuzadde maama yatondebwa obutonde bwe ngaomutima gw'omuzadde mungiko nnyo okusinga ffe era bw'otunulira maama nga naza omwana we nomusiga ebizigo naki weewuunya ekitali ku ffe era ffe nga bamutuwadde obwo budde obujjawa oba kulekera basatu ewaka eddakiika 4 osanga buli mwali mu bedroom yiye ng'ate musibe saala kundekanira nze bamazeeko emirembe olina mutadde eri n'oli ali eri n'oli ali eri naye weewuunya nonawangala nabo buli kana kubanga ye obutonde bwe maama muzadde kati eyo nsobi y'amaanyi nnyo etukozesa ate ensobi endala nkuyanja ate no waliwo nezisikonyeekera nga ziva mu layini eyo wabula bagenda kulugjamu ensobi nnene kati ate n'omwana atuuka mu maaso nanoonya omwana ate naabula bwatetekanya system bagitaataaganya kati naye n'atuuka eyo nanoonya omwana naabula agenze mu nsaasi agenze mu zonna nsobi ziveeko eri yali egi obutagumiikiriza bwaffe kakati ffe tugende twogera ebintu ebikwewuunyisa kati ani agenda omulabirira omwana ani anamuliisa omwana oyo alya nnyo ate ono yo wammwe mwamuliisanga yeke kali enyaako alya pipa ya mmere buli kanaku eno yenyini gye tulyako kyajja okulyako yamutuwadde katonda taliwo waali anaali mumuliisa akyagabirira anti abazadde abasinga batya engeri ekyalo kinayogera nti muwala wa Kalibbala yazalira ku lujja anti kati ekyo kizze tetulina kyakikolera naye tetukola te ensobi ndala okutya ebigambo by'abantu ng'ogenda kukola nsobi ezigenda okukosa omwana wo ate emyaka n'emyaka ekyo iba nsobi wakiri abantu boogere ye abantu ogenda bagana kwogera tebasobola kusirikira oluusi basobola obiteekawo nga tewali alufunye ne bakibateekako omwana addamu mutaba kusaaga yasoba gwe tomulaba abambaza ekigambo nekibafaanana nekibatambulirako emyaka naye nga tekibadde nawo va ku bantu balekere yabatonda yabasobola gwe tujja kubasobola kati ensonga endala mu bitendo eby'omuzadde omulungi obulabo teekawo time kati tuli mu Uganda labana tebalika asinze okukola emirimu obulungi ewaka n'omuwa ekirabo asinze obuyonjo asinze okukola obuliri bwe obulabo obwo bukulu nnyo abakozi sibaagala waka amaka malungi tegabamu mukozi akole ki ate nze nkola ani maama omukozi si mulungi omuzadde omulungi tayita mukozi maka
Maama abaana bagenda kukola ngenda kukola ntya na bujje lino lindeka wakati ngende ntetenkanye. Kati kankusigire ekifaananyi ky'omukozi. Yes. Ogenda kutema omukozi obulamu bwo. Obutonde bwa maama yatondebwa nga omwana ali wali akaaba ayagala caayi ateekateeka caayi mu boto baba bawuliziganya sirikawo bebi leeta caayi oli natandika okusala eddoboozi n'amusitula n'amussa wano agenda omuteekamu ennywanto eno ng'akuulinze maidi takikola ali wali aleekaana apakinga caayi n'amusonseka boto kati abadde aleekaana nawe amatuuka eyo mulundi gumu atandika okunywa caayi. Oyo bakula kyekimu kati ogebayita maidi talina mukwano na mwana we yajja ye mupakase oluusi n'ababe yabaleka bali mu kubonaabona ngoyeza wano okuleeta babo kati ekintu ekyo kiraba ekyo kakana abaana tubafunanga emitima migumu bulala mwana naakula nga omutima gulinga wazanyi ba resolingi tatya namu talina kyatya asobola okutema munne ekiso asobola okutema bo muno omutayimbwa nkuze eyo mitima gyakaluba era bwe bakugamba naye tebaluuza nti baba bakulimba gikalubira eyo olite ennaaza gyonaaza omwana wo n'omusiga ekizigo n'omuwa tayimu n'okebera ebigere n'okebera muno mu ngalo maidi abikolayo talina buddo. Omuzadde omutuufu anajjamu omwana tabasembereza maidi ayinza okujja mu kaseera nga omwana asobola n'okubulya ebyabaddewo nti wali tewaliwo kyayiwa amatawuli tetwamunywedde gundi yamunywedde roozi ffe batuwadde mukalu nga nti amata genagulidde abaana bange ate lwakiguwaganywedde kiba kijja kusobola okutegerekeka oba tolese lutalo kubanga bwekamulopa leero ekyati ogenda mulekawo nako nti era ye omwana ajja kwogera asobola okwogera ebyabaddewo at least naye kati bana bato oba babadde oba batambudde kiyita tamanyi naye kati omuzadde omutuufu egi eyo esookerwako eyo omwaka gumu 2-3 tebabira na maidi. Imaamu nsaba tugende mu kuwummulako tugenda kuba tukomawo era oyongere otusomesa omuzadde kubanga abasinga twali tuyita bazadde naye ate nga ebyaddala embala ey'ekizadde ebadde ebulamu. Tova ku Spark TV ne NTV tukomawo. Weze essaawa 4 zennyini ez'amakya g'olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 7 ngenda maaso mukwano gwange n'okuweereza nga ndi ne Imam Kyeyune wano mu MWASUZE MUTYA nga twogera ku ngeri abazadde kye tulina okwecekinga ffenna. Imam ayina engeri gy'atukutte mu kavu atukutte mavumbavumba okutunnyonnyola omuzadde yaani era ng'agenda mu maaso n'otuwa emitendera omuzadde omutuufu mwe yabadde ayita okukuza abaana. Kansuiti mukwano gwange nakyoyiga Imam. Wetugendedde mu katubagiraako tubali twogera ku nsonga y'ebirabo ewaka. Ebirabo ebyo bikulu nnyo bizzaamu abaana essuubi naye oteekeddwa okuba nga weegendereza ng'obigaba kubanga biyinza okulaga nti olinamu boyagala okusinga ku bannaabwe kubanga omuzadde omutuufu abaana abaagala kyenkanyi tasukkulumya. Oteekeddwa okuba nga obaagala kyenkanyi wadde mu mutima gwo muli munda muyinza okuba mulimu asukkulumamu tolina kiraga naddala n'asemba obuto. Ebiseera ebisinga asemba ayitamu oba nga sekisi eriwo emu oyinza okubina abawala bangi olimu akalenzi kamu kati katera okuyita ku bano oba abalenzi be bangi kati abo babiri kubanga obutonde bw'omuzadde ayagala nnyo abaana bamiteeka 3 ataliiwo abamwagala nnyo mu kaseera ako n'asembayo abamwagala nnyo oba omulwadde naye aba ayagalwa nnyo era bukaana kankalodde mukaveeko nja kukuba omuntu wano azanyira kati mu butonde bwe waliwo ebintu byunga bya butonde tojja bikyusa abasatu abaagala nnyo naye tolina kulaga kubanga era kizimba mu bana ate emitima emibi. Muzadde omutuufu talaga nti ono gwe njagala nnyo okusinga kwoli oba kwoli. Kyabulabe kyabulabe eri omuzadde kyabulabe eri omwana oyo yennyini nnyini ku banne era kyabulabe eri ne banne kubanga ate naye kennyini atabuka ate kakati nze bwe njogera eka tata kyenjegamba kyakola kati kyakulwanyisa wadde kizibu kijja mu mutima naye ate lwanagana nakyo oleme kiraga
muzadde omutuufu talaga. Nze katabani kange akato ka myaka 6 kamanyi bagamba Mami's favorite child. nawe kasi ekyo kyennyini kimuleetera obuzibu. Kituufu. Naddala nga tandise okukulamu nga basobola okukwata ebyokulwanyisa ebyobutemu kyabulabe. Kati omuzadde omutuufu eno kikweka. Naye obulabe obwo bukulu. Obulabe olenza okuza nti oba obulabe bwa ssente nizikabalagala amandaazi. Kuba naga nti sijja kuba lindaazi lyange. Bucaafu bususse naze mu bedroom yo nga bonoyiga obuyonjo. Era oliraba liirino kandi gabire bano kina kye kimwongerako. Kubanga ye omuto ebyetaago by'ensi tonabitegeera nti bya bbeeyi. Lindaazi lyokka limukolera nirimukyusa obulamu bwe bwonna. Olwo bwe tulaba ate ye ng'agamba nti ekifo kya ssente oziwaka naabe. Omwana kayoze emmotoka nziwa omwana. Ekyo kituufu omukwasa ku ssente? Omwana essente tuzimu lwa mirimu. Tumuwa to encourage him. Tumuwa kumu encouraginga targhiban. Mu Luganda bakita targhiban. To encourage. Okay. Tekimutali kumutisa mu bwongo. So sinti muwa lwa mirimu kubanga bumwata olw'emirimu ate omuleeta obuzibu. Kimadde n'okugamba. Kati ffe tubaana bato nga basoma Qur'ani waka. Noga nti kati buli aweze empapula 5 mu mutwe mutwalo. Buli asomera empapula ezi nga tena watunudde mutwalo. Boddamu n'osoma nga ndala si zirize bwansomera luli era nago mutwalo. Kumbe n'omuleetera okukwata ekitabo kya Katonda nga tamanyi. Yanoonya kiki? Kasente. Naddala kati mu gganda longa lino lye tulina. Mu gganda lino lye tulina mu biteekeddwa okubanga omuzadde omutuufu abimanyi by'alina okukola kusemberera baana. Abaana abawala abato abo bola myaka 14 15 bafuna ebizibu ewaka nga tena gwanza bibuulira kubanga gwasuuka obuzibu. Obukambwe bungi wasima olukonko wakati we naye atya kubanga ogenda okulya bwoti anko gundi yakola bwati ne bwati. Lwaki bagamba mami baddadi bakambwe basemberere bagulire omwana mugulire omutima. Abamu ba great Muslim scholars tulina bangi naye mulimu bayitibwa Sheikh Sabon Taimiya yagamba nti taata bwatuuka ewaka ensonga ezi buli kaanaku nga yakatuuka naye muzo buli mwana ajje omukwateko mu ngalo mu mutwe oyogere naye buli so sikubuliza eri ku lugi sipetano haji bulungi ani oyo ze hafiz akale nabufubutuka nagenda niwajja omulala naye afukamira eri lwaki bafukamira eri tetwetegera musajja mukambwe muzibu jangu wano nolaba ebbwa omukwa wabadde kiwano omulage nti omutima gw'omuggule gyali oyo buli akamukoonako konna ajja kakuleetera. Abazadde abasinga balowooza nti bw'ogulira omwana omutima ajja kukumanyira. Kati bw'atamanyire gwe amanyiraani? Bw'ogaana omwana okukumanyira ow'ewaka amanyiraani? Bali abo be bannayiba n'aba ku luguudo ani asobola kumanyira gwe? Kubanga era gwe alina okuwulira ebizibu bye. Tuggulire abaana emitima batusemberere. Emitima gino tugiggala mu buto eri abaana baffe nabo bagenda giggala mu bukulu eri ffe. Nsonga eyo nno nkulu. Bw'olaba omuntu ng'oli eweewuunise wekka naye ng'abaana bo bwe bali mu kibuga avugemu ogeza ebbeeyi naye ng'anoonya akatunda akamera eddagala ng'asaba kasabe. Amala okufa muuka ziyingirawo muvamu abavubuka bafaanana haaji omugenzi obuuza bano bulijjo baliriddawa nti badde mu kibuga omwo nga lwaki tebayamba kitaabwe yasiima olukonko teruyitikako mutuukako mu buto. Kituufu. Kati naffe sino weturuuka mutuukako ate nga balusoma tebategedde kuba nti bayingira mu field nga situmanyi mateeka gagirimu. Omwana taata olina omwana wa myezi 2-3 ewaka olutuuka gw'osookerako okusaba n'osunaasuna ku tutama n'onyogera ku tutama n'otumwa n'akayindo ne muzannyamu dakiika eyo nno dakiika mmeka ezi ng'omuzaayo oba ozibye olukonko olunene gye mulaga mu bukulu. Bayiga babadde bize nkooye anti ndi buvunaanyizibwa bya mukazi omwana ajja ate buno obusinga ne buli byonna byomaze olina obuvunaanyizibwa butulonjeza ekyokulya olina obuvunaanyizibwa bwetujja mu muzigo tukyali mu muzigo oba fiizi tugenda kulwala ne bwokumwe waka wadde okooye musabe. Ensonga nkulu nnyo. Kasita bebi wo abanga atunula bamuleete
dakiika ziri ezo zetwetaaga yoyo gwosanga ne bamukubira mu bukulu nti batugambye haji ali bubi mu kyalo naye nga saa 8 n'agisimbula kiki nfunye esimu baŋŋambye muzeeyi ali bubi ngenda Masaka essaawa zino tino linda bukye nti tekisoboka eyiwala naye olwo gwe bakubira naganja gande balina programu enkya ngenda sinkana minisita akati simanyi nakumanya nja kubira benkya oba weekend nja kuyitayo ku weekend. Okimanyi maama waliwo omwami adda awaka omwana amutunulako ng'alaba nga stranger nga tamumanyi baby n'akaba n'okukaba nga yavula addayo anoonya maama we tamanyi ono ani azze tamanyi kati wengaga naye muzadde era agenda kuza abaana b'omugaso eriye n'eri eggwanga oyo si muzadde bamutwali mu balakisi z'amagye abeere eyo abeere ne bannamagye bamukwasa ebyambalo oliti kati awantu awo wakulu nnyo oyo bebi ow'emyezi 3 myezi 5 okumunyogerako ku matama ge oba olina olukonko luwoziba mu bukulu gye mulaga yawoza mu tebategeera ani yagee tebategeera abo ani agambye tebategeera bakulimba buli womunywegerako bwoti olina byozimba mu mutima gwe olina byozimba mu bwongo mukwano gw'ekimmemmette gye mulaga mu maaso kati ojja kulaajanirayo omukazi g'omukayumba ng'oli awo ng'abaana mwe bali bakola byabwe kubanga olukonko gwa lusima ffe tunaluziba tutya terubuukika anoonya wajja laava ajja kulaba obulwadde tagiraba tagiwulira nina mukwano gwange omutayima mu kasozi ye mukadde we bamugaa nti mukadde mulwadde tatuma na dereeva yeetookera talugaa nti alinye bbaasi kubanga omukadde ayinza okwagala okukunkumula ba bbaasi tebayimirira wena okuyimirira ku bo we baagala bebayimirira so sigwa ate balonda omuntu ate n'obudde tebumala yamwekimira emirimu gyonna giyimirire ngenze mukyalo okukima mukadde kubanga omuzadde akitandika mabege olukonko teruliiwo kati bamama bali bulungi nnyo kusayidi eyo naye bataata tusima enkonko z'amaanyi n'otuuka mu bukulu kakati n'olwokolaba embaga tusemberere abaana baffe kati tuli mu covid lockdown bateekeko wansi awo ku lusaniya emmere muliraawo mwenna wamu abaana n'abazadde bonna abaana obugalo bwabwe nga bubaddeki balina bubi bali basammula emmere tewali buzibu be babo tewali buzibu balina endwadde nti balina kusiga ndwadde bayinza n'obutalya bulungi kubanga batya taata bayinza okutuuka sooka ojjewo ekyokutya sooka ojjewo ekyokutya kigirewo ddala ddala omuzadde alina ebisaanyizo ebituufu ebyokubeera omuzadde nti omuzadde mulungi lwasibibwa kale basinga n'okusanyuka naye sosi omusajja agenda kusiibawo tufudde teri kusamba kapiira bandeekanira awo baveewo buli omu agende yebake nsagala kundeekanira ye bakula batya obunkenke kale omusajja singa bamukubira essimu ne bamuyita oba bamukubira essimu amuyita agenda tuviire n'omusabirira afulume Museveni atute bannanga dadi aveewo aka tufune kukwetaaya nesambako omupiira nabo musambe omupiira muzanye resolingi owaffe omutonotono oliti muduuke muvuke eggaali abaana bamanye nti mukadde waffe naye byonna netubikola tekitegeeza butabagunjula nga basobezza kubanga ate waliwo ate nakka nnyo leva ate nasukka abaana ne bafuuka abazadde orders abaana ebazirina ate neyo naye ate ensobi nene ate okukenya ate levo nemusaanira yina ateera naye nga akakwate wakati w'abazadde abaami n'abaana kakyatulemye mbula okuba gwe wayiga ssente nozituleetera notuzimbira n'ennyumba byawedde ebyo binaggwe obuvunanyizibwa bwe ani yandi kituzimbira abasasulira tv muteri mulabe tv zammwe ani yandi yadde agisasulira era guno gitusasulira bwomala ate nawe tukwetaaga abaana bo beetaaga tayimu yo wadde omaze otuzimbira ennyumba tv ogisasudde engoye oziguze fiizi ozisasudde buli kimu wabula ate nawe kwennyini tukwetaaga ojje ku ground olaba kwayogedde ku fiizi ekinetera okujjukira abakyala wala ogenzayo ku vidiima abakyala be basingayo ensobi nayo okuzayo abaana ku masomero abakyala be basingayo 90% bakyala class day okulaba mwana bwa performing bakyala be basingayo kakati bwogenda okwetegereza ekireeta ekyo tetumanyi buvunaanyizibwa abaami yamanyi kimunze fiizi zonna naziwa mamaamu kati muna kimumanja nze ngenze ku byange
abaami ko bye bingagenze kuki ne basajja banne banyumyemu awo ku ludo mipiira olaba omwami obuvunaanyizibwa omuzadde omwami obuvunaanyizibwa omukyalo olunaku lwanazaala takola abeera wali kuleeba wali alinde asumulukusa atya so sigenda tekusejja bodaboda ate atudde ne banne munankubira essimu bajja kunkubira wanisa amagulu ku mayembe ati banyumya obamanyi genda wali tulina owekitiibwa Mita Uthman Bona Affan radiyallahu anhu omu ku basajja abazira ennyo mu maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bali bagenda mu lutalo lw'e Badiri teyagenda omukyala yali mulwadde n'amugamba nti sigala ojjanjaba omukyala naye nga musajja mulwanyi nga bwogamba nti oba yakwatidde ttiimu mu kapiira ttiimu yeetolerako oyo bamugjamu asooka ajjanjaba omukyala okulaga nti omukyala famire omuzadde omwami waliwo byeyeetagisa ate ngola ne ku mirimu gye tukola babawa nabo bagenda ku leave ng'omukyala abeera ku maternity leave n'omusajja bamuwa oba oli ku mulimu naye neze ennaku tabeerawo awaka kakati omwana wo bagenda omuzaala tukire mu mikono gyo era n'abasawo bakimanya nti taata w'omwana ono wali olumuteeka wansi bamukuleetera nga oba oli awo baleese bwata mutabani wawuuno muwala wawuuno ne mwantinentos tugenda okunywa eddagala bagamba jamuko n'omwami olumugambaga ziramu ebyo byekiralo nina ebyokukola nawe tonzizamu ebyo abamu baga nti bwogenda mu ddwaliro weetaaga ssente nzize ngenda okunoonya kwegenda nze ngenda enoonya ssente awo noozirabaku olwo ozinoonyeza emyaka 6 zikubuze nakati okyatulimba mbunonya ssente ekyo kineetise cyane genda obeerewo kati abazadde abaami ewaka tukyali bbali nnyo ku baana baffe mu gandalo lino lyako nabo tuulako nabo zanyako nabo munyumye bakuwulire bw'olaba nti bino wammanga taata osobola okutegeererako nti oli taata mulungi ekisooka bw'olaba nga omwana azze okulaga ebbwa naye mukulaga ebbwa n'anoonya weriri nga naye takyalabawo n'akubira kuno nagaabanerabaterikabadde kuno n'anoonya ku bigere n'anoonya ku mikono ebbwa nga takyaliraba kiba kitegeeza oli muzadde mulungi aba akulaga mukwano nga nebyokukulaga oluusi bimuweddeko natandika kuyiiya biyiiye ekyo kimu ekyokubiri bw'okomawo ewaka abaana badduuka kugenda kwekweka oba bajja kukugwira nawe wakulu nnyo wakulaga ennyimirirayo omuzadde omutuufu wakomawo ewaka byonna biyimirira ne basooka bajja baanirize omuzadde taata akomyewo omukyamu era asigala mukyamu bonna badduka kwekweka bamutuma n'amannya n'abadde bakuba akapiira bakayimiriza ne badduka emisinde okwekweka ensi yonna netabuukatabuka n'abaneiba bonna ne bakosebwa ng'omanya nti ono waliwo ekikyamu kyenina okutereeza kati ebyo byonna byonna bifuula omuzadde tuze nnyo kusaidi ya taata kubanga ye talina nnyo obutonde bwe temulimu nnyo mbeera yakuba nti muzadde nnyo nga maama ye maama alina ebintu bingi byamutondebwamu nga ye abikozesa ne bimuyambako okuba nti asembera nnyo eri abaana be oba okuba nti no omwana akulira mu lubuto lwange connection eyo eviirira munda ekyo bwe kiri naye naffe tusobola bisoma ne tubiyiga byetulina okukola okugjamu omwana omulungi era nawe nabeera wa mugaso gy'oli abantu bajjudde muno mu kibuga nga bamugaso eri abalala n'essente ze balina naye nga si bamugaso eri bazadde baabwe taata naddala kakati ffe kati tubasa abakyala basukka ku omu abaana baffe abamu beegatta ku bannyaabwe mu ntalo ate taata muwe sente azitwalire mukazi we obweri sijja zimuwa musajja tunabira talina kyakulya talina kyakumujjanjaba naye nga batabani n'abawala bwe bali bazirina naye olubujja beegase ku maama eka balwandireko entalo z'abajja be bali balina eri naye obanga wali muzadde omulungi nobanga walera bulungi baga ffe taata waffe ekimwesanyu kyetugenda nakyo ekimusanyusa twagala abeere n'essanyu tetubulira kirala naye byakulwana olina bikolerera mu egi eno esooka kati ebyo byonna bitendo byakuba nti tugezaako okulwana okufuna omwana omulungi waliwo okugamba nti omwana ye tumuwa eddembe lye
oza kyalabadde kyabuvunaanyizibwa omwana omuwa eddembe lye nabeera kati nti omwana okwesalirawo for example tikati ayagala kulaba tv atule ku tv alabe nti eyo emmere sijja girya leero njagala leero tufumbe bwete emmere eno eryo essomero siryaga njagala kunkyusamu eryo essomero mami I don't want that school omwana nti eryo si eddembe ly'omwana awo tuba tugenda mwonoona kubanga ye tategeera bwaga nti kati saala agenda ku ssomero wiiki eno njala kutuula ti eddembe lye eryo nalyo eryo si ddembe lye si ddembe lye eddembe lye gwegwe byomukutegekedde kubanga gwomanyi nti tv essaawa zino yabulabe essaawa zino nnungi oba channel obweti yabulabe ku myaka gyono kubanga waliwo ebeereyo obulabe ku myaka ate waliwo ewalala nga siwe yabulabe kubanga emyaka gisingana kati eddembe lirimu ggwe gwolikola nakulonda amasomero era nekyo kiri ku ggwe kubanga ye ajja kulonda nga si malungi eddembe lirimu ggwe so siri kuliwayiye ayinza okuba emmere gyagala okulya nga yabulabe ejamulwaza muneetera bizibu mu maaso gwe nigwa gwe n'omulondera eneemugasa eddembe ery'omwana lirimu ggwe era gwe afaayo nnyo okulaba nti alifuna n'omuyeyeza ensonga endala gyagala tumanye wakaawo enkulu ennyo ereetera okuba nti abaana bano tubajjamu nga balungi mufubanga nnyo okulaba nti tegeeza nga ne babalaba nga zivuddeko nga mwekasukira amacupa eyo otuuse na wala n'okuwozowooza saakugamba tubagezanga ne bakiraba wakati wo naye wakati wo n'omukyala ne maama taata ne maama tebabyogera nga abaana babalaba buzibu kyobulyawo yali ajja kukula nga kyamanyi naye gyaliraga oba mu kufumbirwa oba mu kuwasa bajja okweyisa ekyo kimu ekyokubiri atandika okuggwamu essuubi ebyobufumbo nebimutama mangu tuli bano bebabeera mu bufumbo eno nange wenatuukaeyo mbeeremu ebyo kati temubalaga nekirala omufumbo tagamba omufumbo omune nti saakugamba tagambwe nti saakugamba saakugaana eyo language tebagikozesa abafumbo kituufu kubanga kati addemu aki oli addemu ki naye ajja kulala kukakasaako nti wadde kwaŋŋamba naye nabigaana waliwo ebirala byosobola okugamba okukozesa ebitali ebyo kubanga eyo commanding language si nungi wano kwa mutudde mulimu kulya nebira biki byobufumba kubanga osobola omuga nti naye nemmere teyawomye leero bulungi nga muli wabbali naye ngaeyo message yemu neeri naye wano ogikyusiza bwoti kati ewakaawo abaana tebalina kiraba ekyo tebalina kiraba wadde buto era ojja baga nti lumu mwagala kulwana nno ojja kibagamba tukyewale abaana ewaka bakoppa nnyo betukola okusinga betwogera otyo bakoppa nnyo byetukola wano bagambye tuzanye mu maama ne taata nebalanga okugamba dati akomawo nakola bwati era aba akulagako nti byonna byagala okunteekamu gwekola bikole byonna byagala okunteekamu kati ffe tulina eswala era ogenda okulaba omwana atandika okukola bwati akutama naye nga tolina kyomugambye tomugambye nayeki nti kutama ogire bwoti naye akulaba obikola natandika okukakasa nti nze bino byagala okuŋŋamba gwekola bikole kati mu bimu kubiraga nti omuzadde mulungi byagala okugamba omwana wo gwesooka obikole bwe banyambalanga eyaffe ey'obusiraamu gwe maama sooka oyambale naye ajja kuga nti asifulumanga sambadde bwe ntyo ebyo byaffe byagenda ku muzikiti gwe sooka ogendeyo taata era naye yaga nange tugende fena ku muziki naye ate gwe omugee nti yambala bwoti ate nga oyambala bwoti bakoppa nnyo ebikolwa byaffe okusinga byetubagamba ekyo kitegeeza kikola ebirungi ebyokka kubanga oli omwana ndabirwamu y'amaka kola ebirungi ebinaamugyamu nga mwana avunaanyizibwa abazadde abamu atuuka mu myaka nga bayanjula abaana aga nti ne mutabani wange omukulu naye ng'ate abuusi basatu emabega abaliyo abakulu abalala anti ziri projects zaafa tosobola zanjula mu bantu naye ati basigayira baana bo etasobola janjula ono gwayagalayo omutabani wange ayimuka ababuuzeeko ono muwala waffe wano omuwala omukulu mu maka gano yoono yasoma kino yasoma kiri bali abalala n'abavuuka lwaki waliwo bootuuka nga tosobola balaga banno naye ngaensobi yange gwe projects tewazifaako nezifa
ne zikonziba ne zitavaamu katukyasula zanjula. Abazadde mu bimu ensobi ze bakola mu bulamu bamu ensobi teri ayinza kuwona nsobi kati oluusi agenda n'akola ensobi n'azaaleyo omwana atamweganye tagaanye omuweerera tagaanye kino tagaanye kiri kati ate bw'afa nga bagaa nti genda ozike kitaawo bagaa nti abaana b'omugenzi muyimuke nga bagenda bayimuka basajja bayivu basajja babbeeyi nga mulimu ate atategerekeka ate onuje ti naye wakitaffe yamwegaana kati era ensobi yagwawo wamuzaala mu nsobi naye mulabirire kubanga oyagala toyagala ajja kujja mu kuziika kubanga oli kitaawo era balimugaa nti kitaawo yafudde genda oziike yayingirawo banjula bano ebitiibwa banjula bano ate oli ate abo abaana bafaanagana bebasinga omwana w'ensobi yasinga okufika feesi kati ate nyiri obeera enene bweti yonna agimalayo nga bwoli fotokopi aba yakumalirayo dda ne bwoyogera ne bwoyimirira kati okola nsobi eyo mufeeko kasente wekali muweerere muyigirize eddiini ye mutendeke abeere wabuvunaanyizibwa era agenda okujja nti noyo naye muganda waffe nga takuswaza kituufu naye tulaba amawana eyo oluga nti ate kakati haaji ono nti naye wa haaji kyati nga ali bulala ati kati yali amweganye naye nga olaba gwe beegaana yamumalayo bano bayinza n'obagoba naye ono ne bamuleeta nga yamumalayo kati ezo zonna nsobi abazadde zakwegendereza wano eno ensobi eri waffe mu basiraamu okutematema famire ne tugiyuzaayuza kyabulabe eri abaana nobayawulayawula anti maama ono abaana ababetagale bagende namba 2 n'agaana n'omwami kekakutanda nga n'otwala abaana bange wa mukazi wooli tujja okuntegeera mubaisiramu bokka anti ffe tubabakkiriza kuwasa basuukamu abaana bamenya amateeka enkya n'eggulu eddiini bagigenderako ne bagivaako oli n'agamba nti omwana owange kendi musanga nga eyo famire eri egi emu ate ogyawudde kati omutonzi waffe yatutonda nga oluusi mu famire muvaamu omwana ogwo n'afuna eduniya n'afuna buli kimu n'akwata ku banne bw'ati kati eri mwamugaana bali tabamanyi era bano bajosika kati gwe abaana bo bagaana okugenda ewooti nabo yite bajja ewoono emikisa gy'okuba nti ayinza okuba agenda okugasa famire agenda ava mu bali banabo basigadde bali baleke bw'oba owulira obujja bw'okumalawo ne munno lumba munno mwekuba eŋŋumi tukimanye nti oli muzira naye abaana baveeko kituufu abaana baveeko bo bakwatagane bakule nga bali kyekimu tuyinza okugamba nti no holiday bajje eno holiday eddako bagende eri holiday eddako bajje bamanyagane bo basetinga future yaabwe batambule n'obulamu obw'ensi bagende mu maaso naye obatematemamu ngo kyabulabe era kikozesa abantu bangi kyakosa nnyo nosanga omwami azze avuga emooka ya miliyoni 4 mooka miliyoni 4 ayisadde ku kkubo naye nga munne ate gwe bagata taata akuba kabalagala maama azze mukyalira ibamu nsaba tusooke tugendeko mukuwummulako tukomeba tusomesa eggwanga mukwano gange ku Spark TV tovaawo nkomawo ndi ne Imam Kyayune. Ko mukuwummulako omukwano gwange ali ku Spark TV ne NTV eno MWASUZE MUTYA ndi ne Imam Kyayune twogera ku ngeri y'okukuza abaana awamu n'obuzadde ennyingo agenza azimenyamenya kuyinza okutegeerera nti oli muzadde mutuufu oba obadde oli ngaokola ensobi nga tomanyi nti mutuufu batutambulira mu musobi wekennyini weetiki nga noga wano kankyuseemuko wano kanterezeemuko wano nkole bwe nti. Imam Kyayune ninayoko abamperezaayo ku bibuuzo wano ebitono mbadde nsaba mbikuyitiremu nga tunala kweyongerayo agamba nti nze maama alina omwana afaanana bba nnyo nnyo bwe bafuna obutakkaanya obusungu maama abuteeka ku mwana oyo okutuusa omwana lwe yava awaka n'agenda ewa jjajjaawe onalabika baaluganda n'omwana eyadduka kati maama we bamuleetera omwana ng'afaanana nnyo kitaawe gwe twali twogerako nti omwana gwe bazadde ebbali namuleeta awaka nza ng'omwami bwe yagaa nti abaana bakulira waka bonna n'amuleeta mu nju naye nga bwe lwafuna obutakkaanya n'obukambwe ne bbaawe kino ekifaana bbaawe kyafutiza paka omwana we yava waka n'adduka oza kyalidde kyampisa Imam omwami okuŋŋanya abaana bonna n'abateeka awaka
kati nga bwowulidde ono kakati ekyokuŋŋaanya abaana bonna nobateeka ewaka tekyandibadde kibi era kyekikubirizibwa bakulire wamu tubajjemu nga bamulamwa. Abakyala bwobanga oli ku baana ewaka osigangamu akafaananyi kubabo kubanga nawe asobola okukugjawo n'aleetawo omukyalo omulala nannyini nsi eno asobola okukugja mu maka ago n'aleetawo omukyalo omulala n'abeera mu babo. Kati byoyagala bakole ababo byoba okola ne bano bosanzewo oba bebaleese maama gyakuma okubeera nga mu abaana bonna batwala kyekimu n'obakwata obulungi n'amaka gye gakuba okubeeramu emikisa okusinga okulowooza nti bano ababe babeere bwe bati ate bali bakulusanye nga Katonda gajjamu emikisa. Naye bwebagala emikisa mu maka ago beera muntu ne bali bantu ne bano bantu. Era ebiseera ebisinga abakyala abatera okweyisa eneyisa eyo ate abaana baabwe bafa empeke bali ate ne bayitamu kubanga akulusanya bali kumbe bayiga mirimu kubanga ensi eno nga bwe nagee nti bannabbi balundanga embuzi bayitanga mu hard life mu buto kibayambeko mu bukulu okubanga ensi bagyeŋŋanga. Bulijjo kumukuyita mu hard life ku myaka egisooka ebiseera ebisinga mu maaso gy'olaga ate otera okusanga obwangu kubanga ebigenda okukalwa byonna babiyitamu dda amayinja gakoona. Kati bamaama abo bagenda naddira abaana baabwe teri kukola mirimu atula butuuzaawo mu ntebe remote naki n'akwata bali abooli n'abakulusanya bali kumba bayigiriza ekyobulabe. Ekisooka amaka gamulamu emikisa ekyokubiri akosa baana be bonna balina kuba kyekimu. Nze waliwo omwana gwe nalabako yakola ekyanneewuunyisa yasoma bulungi emakere ne bamutikkira bwe bamutikkira n'avaayo ng'afunye n'omwami bagenda kukola kwanjula. Omwana ono bwe yatuuka okwanjula ebintu ng'abireese yaleeta emmotoka 2 bwe yaleeta emmotoka 2 ng'agambye omwami yaleeta emmotoka 2 bw'awa maama wa muzaala ne maama atamuzaala yamuwa emmotoka zibavuga eka omuko yamugamba aleeta emmotoka 2 badde manyi zino ezigirako emuwogo ne kasooli nedda mu kwanjula emmotoka zenyini ng'ebirabo ekirabo kya maama eyazaalira ddala bamuwa emmotoka ne maama ono atamuzaala n'amuwa emmotoka naye ate ono atamuzaala yamuwa emmotoka nga nnungi nnyo n'okusinga eyamuzaala olw'ensonga nti omuwala ono yakulira eno maama atamuzaala n'atamujjuza ono amuwa lwa DNA ono amuwa kubanga yakola omulimu ono gwe yalina okukola. Kakati era ekyo nga bw'okyogedde bamaama bafuna ebintu bingi mu layini eyo. Tulabyeko n'abantu nze baddeko nnyo mu bya hijja ogenda okukola hijja emaka n'ombuuza sente ezikola hijja wazigyewa nti mwana yazimpate naye kyewuunyisa ati wamujja bwange yazinsasulidde sinze kubanga yasiga ensigo. Kati okukola omuntu akola obulungi asasula bulungi naye ogamba nti okulusanya omwana olw'ebyo gwoba wenona emikisa gyo kituufu. Ono ye Doreen Akena yagambye maama waffe ye ng'akubonereza na bigambo nti ng'engeri gyabonerezanga agambye punishments were for the world engeri gyabonerezaamu yansi yonna agamba nti ng'alina engeri gyakubonereza na bigambo mu kamwa byokka naye nga bikumala okukumenyaamenya wenna ne bikusottaso ne bikumulungula kubanga ng'engeri gyabikugamba bikona ku mutima. I always pray to God to be a total opposite of my mother nga disciplining abaana bange kubanga mama we yalinanga akamwa nga kamenya. Naye ati kati ate asingako okuba si kulungi nnyo. Naye ate tebina kuzitowa nnyo kulangira mwana gwe oligenda kubeera waggwe ensi eno n'ogibeeramu otya ggwe oligenda kusula waani olibeerawo otya ggwe tosula ate ebyo bibyera oba omukolimira oba omusabira bubi munaku gwe omuteekako ennaku n'okumenya ebitundu by'omwana ebyakula obubi ku mubiri kati ennyindo eyo yennene ogenda kubeerawo oli mukazi gwe mubi kakati ebyo siba byogera muzadde tayogera bigambo kujuliza mwana nga bwe yakula obubi naddala abaana b'obuwala yamanyi kimu kyokka ali beautiful kimala gwe wafaana kitaawo otomanyi mirimu onoobeera waggwe ani agenda okuwasa gwe omukazi omubi bw'atyo tebyobyogera muzadde omulungi tayogera bigambo ebyo omwana alina mumuzamubuza maanyi n'amulaga nti
ojja kusobola kutambula inshallah. Ono yatagamye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagamba Sheikh, nze taata waffe tetulina nkolagana yadde ekisooka mukambwe ennyo olumu yatunenya obutamubuuza ng'akomyewo naye ate nga bw'osalawo mubuuza he doesn't reply you or even look at you. He looks at his phone or the diary n'atambula n'agenda. Nze simanyi kumanya because I have a lot to say about his behavior. I have a lot to unpack. Kwegamba nkusundeko obusunuzi ku lusozi lw'Enzori. Kati ate naawo mulina okusooka okumanya nti mu buto tukubiriza nnyo bataata okugatta eno naye ate bwe tumala okukula wadde abadde bwatyo eyo taata waffe era tuddeyo wadde omubuuziza agaanye ddayo kubanga yoyo gwe baakuwa tojja kugula mulala tokyuse tokola eki ddayo gumiikiriza yoyo Allahu gwe yakulondera era gwe yakuwa mugumire oba waliwo bwe bamukolera ebintu nga tabisiima ne bamuzimbira amaka ng'ozayi mupiya asulawo naye nga bavuma buvumi nga tabisiima yoyo wammwe mugume yoyo ate munayo taata omulala mugumiikirize yoyo. Ekirala imamu nakyo no bagamba nti imamu jana y'omwana eri wansi wa bigere bya muzadde we. So oba akoze atya oba yeyisizza atya oba afaanana atya asigalayo muzaddewo. Okugamba nti eri wansi wa bigere by'abakadde bo kutegeeza kugumira bye bagenda kukola. Naye nno lwaki obigumira nabo babigumira ebibyo ebibyo omuli okulwalalwala buteebaka engatto bagiguze egenda kusoma mu mwaka mu myezi egi ng'eweddewo ayagala ndala gisuddeawo twali tuguze engatto ya mwaka oluusi azisudde akumyewo nti engatto simu gye zagudde naziggyemu tizannyo omupiira nagenza okudda nga siziraba. Naawe wabitukola kanawe gumako naffe twaguma gumako. Imaama okimanyi nti waliyo abazadde abatamanya nti omwana w'omuwala kati yatandise okubeera nga ayingira embeera y'omukyala nga ye maama yakirekera metroni lwakuba kati covid atuyambyeko abaana bali waka naye nga omukyala yamalako ddala omwaka mulamba ng'omwana yatandika dda naye nga tamanyi. Ekyo kusula buvunaanyizibwa ate mu kaseera akazibu ennyo kubanga omwana oyo aba yeetaaga nnyo mukadde we maama amuyiseemu system nga bwetambula kino kijja bwe kino kidda bwe kino kidda eno weyonja oti emulayinye ate mu kaseera ako ate aba kwetaaga nnyo omwana wo nejjukira gy'okuma okubaawo mu kaseera wakwetaagira naye ajja kubaawo ng'omwetaaze kubanga jjukira nti bugenda kukya ku makya nga ggoonafuye kati ate yalina amaanyi. Okitegeera essaawa zino gwogayina yitayina gwotegeera ennyo etategeera buli kimu kipya gyali ebira z'omwezi zizze mpya tayimu ogenda tutuuka kikyuke kiti nga weetaaga nnyo ye. Nze lumu tuba tunyumyamu ne bawala wange waka omu n'agamba nze ngenda okubeera ne mami ko nze nja kubeera na bombi sijja bawala anjagala mbeere ne mami kubanga mami yatusibanga diapers nange nja musiba diaper ne mugamba lwaki otwesunga otusiba diaper nakale twagamba teeka mu home twagala tubeere nammwe waka nga tubasiba diapers. Si buli omu atuuka ku level eyo abamu batuuka ku ezo level. Kakati nga bwe twogera bannange nti abaana bano bafuke bakwano baffe tubawe time tusembere gye bali tubagulire emitima n'omwana yennyini abe nti omutima gw'omuggule gyali naffe mu bukadde bwe kikyuka bwe kityo era nabo bajja tugulira emitima. Jjukira nti omwana mu buto gw'omuyiyiza kati era bugumu ayinaga kunaaba kati ekikimu kubanga ya mode of communication ayina egi enjala kaaba otulo kaaba bugumu kaaba zukuka kaaba kati gwe n'oyiiya nti kati kuno kukaba kwa kino kuno kwa kino tayimu etuuka mu bukadde nga kati ate omwana yabitegeera ku ggwe kati agendeko bamukwereka pressure kati baleete kino kati awo tumugjewo kati waleka ekiwalo kimukubye ennyo tumutwala abeere n'aki eyindi gy'okuma omuyiyiza ennyo bwotyo nga kati leero kanzireyo ne kabalagala leero kanzireyo ne buchipusi leero kanzireyo ne buswiti naye bwati wagenda obikolera ng'otuuse mu kaseera nga nawe oli wakuyiyiza. Waliwo naweereza n'agamba nti waliwo imaamu bayogeddeko obutakuba baana ngeri ki endala gye nsobola okudiscipliningamu abaana bange apart from beating them. Kakati
fe ewaka tuba ne programu y'essala kamuwa ekifaananyi nzingula amandazi gange 3 nga nzira ewaka yasadde gwe mpa ate asadde simuwa bakulimba tayinza kuddayo kuzanyira ku sswala esswala n'ensibya erindaazi kati kangisaali naye ntegeere naye nga simukonyeeko nti lindaazi lyo lino nalireese naye tewasadde nindiyuzaamu nengongera bano banne kati nekyanzire tulabe naye ekyo nkikola emirundi ng'ebiri 3 nensirika wiiki endala 3 nga nsirise si sente nyingi nenziremu nembagwako awo abasadde bajje wano nga tebeetegese bwe kityo so si buli kaseera kibooko bulabulaba obwo bumala omutwe omwangu wakuzanyira ku bwongo omutwe omwangu nnyo nnyo n'omukozesa byoyagala naye ozanyire ku bwongo buswiti wa nusu 5 bumuleeta okukola byoyagala ewaka n'omunadda mu layini ono agambye nti nze njagala kufuna break from my job so that I can have a kid as I work from home but I fear what people will say. What can I do? Twaganye nti okutya abantu si kikulu nva ku bantu abantu bajja kwogera oba okoze batokoze abantu bakwogerako si kyekikulu awobula gwe kyoli kyekikulu kubanga abantu ne Nabbi Ibrahim bamuyita nkavubuka qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim fawulira akalenzi kali awo fata ke kalenzi nga kaferiya naye nga gwe Nabbi Ibrahim omumanyi omuta Abraham oba yali feri oyo naye nga ku kyalo ejja abakkiriza ku kyalo bamulabanga feriya ekyo si ekikulu ekyabantu kyebakulabamu bava ku bantu balekere yabatonda tujja basobola bwekola bibyo onate agambye assalamu alaikum nze nakula ne muka kitange naye nga annangira nemmange yafa era yannemesa okusoma kati buli kimu ye yali asalawo nga kitange tayagala kumanya ndezolapye mu bimu ku bintu ebireeta obuzibu ewaka awo bwe bujja obujja nabo buleeta abakyala okuza obubi abaana hatta natuka ne kuba bina abakosa naye nga bujja obujja kitonde kyakwegendereza tuzaliwa nakyo ekiri muli munda tosobola kyejjamu era bwe batokirina oba bonomo omuntu omukyala yenna ali nnoma alina okuba n'obujja naye kyakwegendereza nokikontrolinga bw'otakikontrolinga kikkosa gwe kennyini n'opeeruuka n'oggwamu ensa n'oggwamu ekitiibwa anti onoonya mujja omukubagane n'ogenda ku mirimu n'ogendero olwekanidde mu katale olwekanidde ku muzaakeedi mbubujja asisesise munnamu sisesise mu bantu omukazi talina diguli oyo nti alina diguli nga byakola byakiki simuli makulu bujja olina obulwanako buke wansi ekyokubiri bukosa abaana bo bukoseza ddala abaana bo omukyalo obujja buyinza omukubanga n'abaana tabagala tabana batunulako olina obulwanako nnyo era waliwo ebitende ebiyambako omukyalo okulwanyisa obujja naye sinza bikoonako kubanga eyo naye topiki ngazi naye bukosa omukyala ne bukosa abaana be ne bukosa omwami we ne bukosa ye kennyini ne bukosa baneiba ne bukosa buli kimu okumaliriza nga tetufunyeemu abaana bobono ababe bennyini beyeezaalira tebafuuse ba mugaso tebagenda kuba ba mugaso eri bo kennyini obulamu bwabwe wadde okwera omugaso eri ddiini zaabwe wadde okwera omugaso eri eggwanga lyabwe naye nga bujja kati bujja bwakwegendereza kituufu wano waliwo abadde akusiima bamuyita Hassan Sibu agambye nti Sheikh kyagala kituufu nnyo ddala mwebale kutuweereza ate ono yabooza n'agamba tukolagana tutya n'abooluganda abakulu mu myaka naye nga tebakwagaliza abooluganda abakulu mu myaka tebakwagaliza okolagana nabo abakulu mu myaka ono ye Sharif Muteesasira nga muyizi ekyambogo kakati albaraka ma akabirikum emikisa gy'omu nsi giri mu kuba abantu bakulu kitiibwa oba bakwagaliza
oba tebakwagaliza wabula ekibaleeta okuba nti bakwagaliza eneeyisa yembi gye bali ne bakutamwa naye gwe weeyise bulungi bajja kwagala ate bakwagala bakwagaliza eneeyisa yembi gyegendereze ereeta kiri ekyo kimu ekyokubiri future yesi bagiina kituufu ensi eriko nyiniyo yamanyi gyeva negyeraga obatira bwereere future yo sibali teri mikono gyabwe teri mukono gwa muntu yenna va ku banadamu sibana future yo ekola mukama kyagamba wetereze butereza bawa mpisa nnungi tobalyaza amaanya tobakakkanya bawe ebitiba byabwe olindirire nanyini ensi eno byagenda okusalirawo ono ate agambye nti waliwo abaana abalina empisa some children have characters shaped by parents nga my dad nga nkuba paka lwena losing omukwano gw'abazadde kino nswala kyajjamu ntya kamalaka yakubanga ngaakuba omubbi kati anti kyekituganye nti yakubanga ngaakuba omubbi yakolanga nsobi kati nawe ogenda kukola ensobi eyokubiri omukyawe ezo zifuuka ebbiri leka ensobi esigalimu kati gweddamu omwagale gwe ddamu omwagale nga bwe twagambye nti oyina omu yoyo alina tayita eyo talikyuka toyinza kukya ku makyofu ne mulala kati gwe tukola nsobi ati naawe endala ng'oli gye yakola okukubanga akuba omubbi gwe ddamu omwagale yoyo mukaddewo yasobya ate tojja muvunaana kati nawe tokola nsobi naye ekirala ajjukira nti ate weetaaga nnyo blessings z'abazadde bo mu bulamu bwo tobabawala alqurubu min alwalidaini quruba ekyokuma okubeera okumpi ne bakadde bo nemutonzi obeera kumpi oba wakulusegere buli obeerewo ku lusegere ku bakadde bo newa katonda obeera kumpi ku lusegere lwe kati werwaneko obeere kumpi ku lusegere waliwo okulwa n'okubeera ku lusegere ne bazadde naye ate nga omuzadde akulaga nti alinayo omwana gwasinga okwagala wadde wakyogeddeko naye nawe n'ogenda ngaokula ate mukama n'akikola nga gwe olina akasente okusinga oli gwe basinga okwagala naye ate nga omuzadde bwemuleetera akasente ate anaayita oli atalina ate byomuwadde n'ayisa mu biisa ate n'abitwalira oli era gwasinga okwagala esooka olina okusooka okulwana gwe kennyini oyingire mu akakafo kaliwo nga gwe gwasinga okwagala wootegerera nti mukadde wakwagala nnyo newaba aseredde buseerezi n'atagwa akukubira nagga nti naseeredde buli akamukoonako okamanya ekyo kimu ekyokubiri okufuna ye omukadde omala obbazala nemukula abatunulira bwati n'abayisamu amaaso gwalaba asinga okubanga mwangu gyali gwasembeza bamala obatunulira bwati gwalabamu alina omutima omwangu gwasembeza ayinza n'okusembeza talina sente kubanga ye teyetaga sente yetaga mwangu nga bamukubira esimu amwanguyira kati gwe lwaki wabeera mubazibu gwe lwaneko jje wano ate nosanga ye abalina gold nga bamusuula ate maama akimanyi taata akimanyi nze sina na mmotoka ninze gwakubira buli kaseera ngaafunye nogalaba nnoono olina gold ate omusuula eri lwaki takubira babanuuhu wabanuuhu yalina emmotoka nze sirina amumanyi era alina ensonga kitamukubira nakubira gwakimanyi togirina alina kyeyakuzolamu kati osula golodi oyo muleke kati nenuwa oli alwana ajje wano lwaki omuzeeyi bamujja mukyalo natuuka mulago nga simanyi babanuwa tuli wano emulago muzeeyi twamulese mwatuuse wodi twatuuse eggulo kiki ekitanga simanyi owateekeddwa okuba nga wategereddewo nga tanana kusimbula yeeri kiba kitegeeza tuli mutuufu omuli wala mu mutima lwana ojje wano oba tunabeerawo ffenna mulundi gumu kubanga ye yagamba nti mukubire gundi tewatukire gundi temumukubira mukubire gundi akaako kakulu nnyo lwaki aganye okukubira oli naga bakubire gundi ate waliwo agamba nti abaana bange bonna mubakubire kiba kitegeeza muzitowa weyita egi kati lwana osembere wano bino byomutwalidde n'omuwa gwalina sente nobireeta nobimuwa nabigaba okutekukukwatakwo ogugo gwakubimuleetera obimuwe so sinti nze yantama kakati bwomutwalira ebintu ngaate abigaba abigona omutwe wange gundi nabiwadde ono gwe si gugwo rolo eyiyo ndala toyingira mu rolo zitali zizo gwe kola shopping twalira mukadde teekaawo noba ekyalo nabigaba gwe si gugwo
Esooka biri obimuwadde bibye kyayagala kyabikola ki kyabikozesa okujjako ng'omugere bino si bibyo awo aba mukyamu bigaba awo aba mukyamu biga naye kasoma ga nti hajati haji tukuleteddeyo nankani muteekaawo biba bifuuse bibye okuddamu okulingiza gyabitadde era toba mutabani mulungi oba muwala mulungi eri bibye bifuuse bibye kati ogwo si gugwo wabula mu layini eyo byonna byonna kyolina okumanya mu masimu getera okufuna omukadde atusobedde tukoze buli kimu tasiima yoyo wammwe mugume yoyo wammwe munalagawa ate waliwo n'abazadde abalaba osalawo n'omujja ne mukyalo omuleetaako omulabirire naye ate naleka wakawona nga atankudde obufumbo nga yoyo wammwe gwoyo mugume nogamba naye kati kagendeko newooli ewange tadda kubanga olwabeera ewange amaka agwonoona ne mugume mulabirire nga gambye naffe twaguma ngaoli mutuwa oli wandwadde sente zetufuna oddwaliro naye twaguma okukuza okutuusaawo kati nawe gumako tuli mwangu mba nsobola omugambako nemugamba naye maama omukyala munnange mukwate bwoti ne bwoti tomubuuza kino kwala olwo abazadde batuuka waka leka naye mutabani wange asula atya leka nabe enva z'ofumbye maama omunyonga mugibuttonga mutabani wange alya bino leka mmufumbire nabo tulina obagambako nabo abakadde obuze nobanga agenda kubeera n'abaana ate ogenda nnyo mu buvunanyizibwa butali bubwo manya woova ne wookoma tolingiriza nnyo jattabula naffe tujja kuguma nawe bakubya ogumira ebyaffe byosanze ewaka naye ebintu bikyuka ebintu bingi bikyuka kati oguyinza okuba oleeta bya mutabani wo byovunaana omuwala byatakolera mutabani wo ngaate biba mu byadda bya nsanvu kati gino omulembe bakyatulayo amazimu kinaabiro gasanga mushawa byakyuka dda omulembe omwami yakuba juisi mu blenda wali microwave weri bugumya akamere byonna biri awo mukyala yebase bwokomyawo kiri ova kusumanya presentinga programu zo byo bintu genda mu bufumbiro gwadi kati nga gyataanenya ate aleeta ebikadde ensi yakyuka era kyekimu n'okukuza abaana waliwo abamu byebaagala okuzza bye yakuliramu mu yenkaaga ng'ate kati bino birala nnyo obyabana abaana nabyo tulina byegendeza changes ezizze nga zibirawo olw'enkyukakyuka y'emirembe nabyo bikulu nnyo byegendereza enkuza ffe gye batukuzamu abaffe si bwe bakuze ate imaamu kankubule waliwo omuzadde kati ngono omuwala agambye nti maama we ng'amuvuma nawulira nga omubiri gwonna gumenyesemenyese nti oluusi omwana akula n'aba nga tekkiririza namu bwomuvuma nga ennyindi nene yes nene naye kwegamba agimuvuma kuva mu buto era gwojja okusanga anoonya ssente akole plastic surgery ate bizibu wekenyini omuvuma noleeta ebizibu kati ate naye atandise kula kizibu kirala era amalirizayo ate akyali muntu kakana face yonna giba etaaguusetaaguse abazadde wakawo byawo ensobi nyingi nnyo zetukola naye ngaoluusi tatutwaziza gye twakulira naffe nga tezaali ensobi kati okusomako ko ngaokusoma kikulu ekirala nokoppa ebirungi mu nsi zetulagamu ezebweru eyo mukoppakopa ebintu bingi naye mukopa ebirungi ate bitali birungi temubikoppa waliwo n'omuzadde akola for example abakyala ali mu kufumba akaana kalole kazannya n'akasepiki kakuba n'eddole nalakukuba ku buntu bwakola bwakamula obutunda bwakwata oba kaleega kakamuliddemu obuntu omwana ono aba abulaba abalala bamanyi n'okubeera nga abakkiriza mu ngeri y'ekinnansi emmindi byayogera omwana awulira kekana kojja okusanga okabuuze taata waaliwa yakkiridde eri oba maama aliwa aliri wansi banywa mmindi kati naye akazina sawa tabeerawo baba bakkidde eri wansi nga bageze kunywa mmindi omwana omuto tatera kulimba kyamanya bakimanyi kyayogera aba yakiwulira tayogera byatawulira kyolaba tukubiriza nnyo okubanga abwana batandika okwogera ewaka mwegendereze temulagayisa bigambo ku mumwa kubanga tajja kumanya nti kati wano olwo abagenyi tebakiteekawo kasi tatandika okwogera mwegendereze nnyo bimufumira mu kamwa ajja kikubawo nga abagenyi batudde awo ye tayawula nti kino kigenda wano no tekigendawo kati nga mu byonna ebyo mu bimu ku bintu ebikola obulamu bulungi almaskanu alwasir ekisulo ekigazi
era ekimu kubikola obulamu bw'omuntu nebeera bulungi mulimu ekisulo ekigazi ekisulo lwekifunda kikosa n'abaana bakosebwa kyola bina okulwana ojja abantu mu muzigo omwana akulidde mu muzigo nga bebasula teyebaka yenna anti bayinza omumulinnya nga bayitawo mu lubuto naye kikosa obwongo bwe ate alina okugjawo ebikunta naye bakulidde mu nnyumba engazi yebaka eri naawummula lumu tambula ajja kuyiwa enva alina okuba ebigere nga bitambula bifunze bwe biti ajja kusamba enva ziike kati nekiba nti mu bimu ku byolina okumanya taata nti ekisulo ekigazi kireetera abaana b'okubanga bakula bulungi kati osaasira abantu bali mu lumu bbiri abaana bakuzeemu waka abantu bafumbo jjukira omupiira gwa gusambibwa mu stadium gwaka abawagezi kati weebuuza gutambula gutya akula obwongo bukulu nnyo ekisulo ekigazi tulina okulwana tupakase tuve mu buntuntu obwo obutonotono kubanga bikosa abaana baffe mangu obwongo bwabwe ne butuuka mu bintu nga obwongo tebunatuukayo naye nga babufoosinze butuuke mu bintu kakkana nga beebuuza buuza ebibuuzo talina ansa yeebuuza ebibuuzo talina ansa kanaga naye akikoleko akikakasiza eddala bwe kiba era omuzadde omutuufu alwana nnyo okulaba nti afuna ekisulo ekigazi bali eri oba mufunye obutakanya ne munno ne mugenda eri ne muggalawo ne mutunkira eyo byammwe ne mweterereza eyo ne mudda nga biwedde n'abaana bennyini enkula bakosebwa buli ekiba nga ekisulo kifunda bannange tweyanziza nnyo Imam Kyaine tweyanziza nnyo akadde kootuwadde mukwano gwange tetujja kusukkawo wano kubanga akadde katuyidde empinga naye kansubire nti olina kyoyizeemu mukwano gwange mu kubanga ofuuka omuzadde ofaanana otya agenda okubanga ofuuka omuzadde era biki byolina okubanga ogoberera okubanga ate okungula ebirungi oleme kuzaalira bwereere nsigadde ndi Ruth Kalibala Bwanika tova ku Spark TV n'NTV bingi bikyajja tovaawo bye